Mu mwezi gwali gwa July omwaka 2023 amawulire gagenda maaso n'okuba nti no gatambula nti mwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon yali ku ndiri wabula nga teyali mu ggwanga lya Uganda mu buufu obufaananako bwe butyo. Amawulire ago nno gagenda maaso n'okuba nga gakasibwa taata we omukulu amanyiddwa nga Gerard Mayanja yagenda maaso n'okuba nga ategeereza nti mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon yali agenda maaso n'okuba nga attunka n'ekirwadde ekyali kigenda maaso n'okuba nga kimubala embiriizi, kino nga kyali kisimbye amakanda mu lubuto lwe. Era nga mu United States of America gye yagenda maaso n'okuba nga ajjanjabibwa mu mbeera emu oba endala, bwe yawulira nga embeera y'obulamu si nnungi gye yagenda maaso n'okuba nga addukira era nga yamalayo akabanga. Kuba olwatuuka mu America obulwadde bwagenda maaso n'okuba nga bunyiinyiitira ne se kunyiinyiitira yenna mu buufu obufaananako bwe butyo. Era mwana mulenzi oyo embeera y'obulamu yatandika okubeera nga ebeerera ddala si nnungi n'akamu, era n'endabika yagenda maaso n'okuba nga ekyukamuko wano na wali. Era tujja kujjukira nti mwana mulenzi Gravity omuntu gw'essaawa zino ali mu bizibu ebingi. Ebiseera ebyo yagenda maaso n'okuba nga ayisaamuko akasimu ewa Dr. Jose Chameleon n'agenda maaso n'okuba nti amuwuliza mu mbeera y'obulamu eyali erabikira ddala nti teyali nnungi. Era waliwo n'ekyali kigambibwa nti mwana mulenzi ono Dr. Jose Chameleon yali wakugenda maaso n'okuba nga ayisibwako akaso oba kyoyinza okuyita surgery mu buufu obufaananako bwe butyo. Ebyo nno byonna byagenda maaso n'okuba nga biba naye ebyo njogera ku bya mwaka 2023 wabula we tutuukidde olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa Desemba omwaka 2024 ng'ate era waliwo amawulire amapya ku mbeera y'obulamu bwa Dr. Jose Chameleon inayo Island. Amawulire gano nno gagenze maaso era n'okubeera nga gaatulibwa oba nga gaasibwa mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Ibrahim Mukasa essaawa zino nga naye tali mu ggwanga. Ibrahim Mukasa okusinziira ku kiwandiiko kye yagenze maaso n'okuba nga awandiika awo okulabula okw'ekika ekya waggulu eri abafamire ya Chameleon si be bokka wabula n'agenda maaso n'okuba nga alabula ne bannayuganda ate era wamu n'abawagizi ba Dr. Jose Chameleon. Amwana mulenzi Ibrahim Mukasa agamba nti ladies and gentlemen, pray for our legendary musician Mr. Joseph Mayanja. He is in critical condition. Kano tukawulirize nnyo. Pray for our legendary musician Mr. Joseph Mayanja. He is in critical condition. Omuntu wakugamba nti obakeeranga ne bagamba nti omuntu mulwadde ali mu critical condition, mukwano gwange olina ogendanga maaso n'okuba nti welcome oba n'ofuna okutya okwa waggulu. So Ibrahim Mukasa agamba nti abakyala n'abaami musabire legend waffe Mwami Joseph Mayanja oba amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon. Wano nno Ibrahim Mukasa yagaseko n'agamba nti NB na bino bikulu, Chameleon's family, please mutwale omusajja mu ddwaliro. Stop wasting time you are treating him from home. I cried. Thank you. Ibrahim Mukasa n'agamba nti family ya Chameleon mulekeraawo ebyo bye mugamba mbu Chameleon mumulimu mujjanjabire wakaawe wali mu Arkwright nti ekyo mukola kikyamu. Chameleon mumutwale mu ddwaliro afune obujjanjabi. Okusaba okwo kwakoleddwa Ibrahim Mukasa ono nga kimanyiddwa bulungi nti mukwano gwa Chameleon ate nga musajja naye legendary mawulire gano aga entertainment. Wano no Ibrahim Mukasa yamaze okuba nga ayasa amawulire g'okubeera nti Chameleon embeera gy'alimu si nnungi n'akamu. Yagambye nti bambi temunkubira ssimu ate kumbuuza kino oba kiri n'okujjayo post tekijja kusoboka.
So Ibrahim Kasa wamala okujjayo amawulire nti Chameleon embeera gy'alimu mbi ey'obulamu bwe yasuubidde nti waliwo abagenda okuba nti bamutiisatiisa n'okuba nga bamulumba wano na wali. Ibrahim Kasa n'abagamba nti my friend mubeere kuwola, temugezaako okwagala okummanyira nti nzijeyo post eyogera ku kyokuba nti Chameleon embeera y'obulamu gy'alimu mbi, Chameleon mulwadde, Chameleon yeetaaga kujjanjabwa, ate yeetaaga okuba nti nno temumuteekateeka mbwakina mumutadde wakaawe we mumujjanjabira. Ibrahim Kasa oyamalidde n'agamba nti tagenda kubaako omuntu n'omu gwawa interview. N'agamba nti anoonya amawulire naawe bambi tonkubira nga bw'otasobola kukubira BBC, CNN oba DW. Ibrahim Kasa yamaze okwasa amawulire g'okuba nti Chameleon mulwadde muyi. Neyewaana n'agamba nti ye muyina kumulabanga we mulaba BBC oba CNN oba DW olw'ensonga si kyangu kyazituukirira nga zifulumiza amawulire, so temugenda maaso nakubanga mububukuutanirako na kumuzungirako. Anno mwana mulenzi Ibrahim Kasa yasabidde Chameleon n'agamba nti Allah akuwe shifa mu buufu obufaananako bwe butyo. Era Ibrahim Kasa yataddeko nedduwa asobola okunoonyako wali ku peegi ye ng'agenda maaso n'okuba nti afukamidde ku maviivi n'asabira Dr. Jose Chameleon Ibrahim Kasa. Kale Chameleon ffe twongera okumusabira wano ku YouTube channel ng'abaagaliwo agende maaso n'okuba nga asuuka Mukama amuddize obulamu embeera ye etereere. Kale bwe tuva ewa Joseph Mayanja oyo nga ye Chameleon, katugende butereevu ewa Ibrahim Mayanja. Njogera ku mwana mulenzi Bubi, Ssaabayimbi w'eggwanga. Oluvannyuma lwa show ya Bubi okuggwa, Bubi avuddeyo n'ekiwandiiko ekijjuvu mu butongole. Muno nno mwagenze maaso n'okuba nga yeewuunya His Excellency Bobi Wine ku lw'ekikolwa kye yagenze maaso n'okuba nga amukolera, n'ebirala bingi nnyo Bubi byagenze maaso n'okuba nga awandiika, wabula ekiwandiiko ndi nakyo bukolokolo mu 5. Katugende maaso n'okuba nga tukiyitamu. What an unforgettable night. I just want to take a moment to express my deepest gratitude to everyone who made Bubi at a Cricket Oval live concert possible. Bubi agamba nti ekiro kya show ye kye kimu ku biro ebirirwawo nga tebyerabiddwa mu buufu obumu oba obulala, wabula n'asooka okuba nga asiima buli muntu yagenze maaso n'okuba nga akakasa nti show eyabadde etuumiddwa Bubi at Cricket Oval live concert yagenze maaso n'okuba nga ebeerawo. To my incredible fans, your energy, passion and unwavering support are what keep me going. You are the heart of everything I do, and I am beyond grateful for each and every one of you who came out to share this moment with me. Bubi n'agamba nti eri abawagizi be bonna amaanyi gammwe n'ebyo bye mugenda maaso n'okuba nga muteekamu ennyo nnyini ddala gy'ali bye bimukumye nga ye Bubi okusigala ng'agenda maaso n'okuba nga atambula, n'agenda maaso n'okuba nti nno asiima wano na wali. Bubi yatuuse n'agenda maaso n'okuba nti ku kya Bobi Wine nga woogenda maaso n'okuba ng'olaba ebifaananyi byenkookeddeko wano, awo nno His Excellency Bobi Wine yali atudde wali mu VVIP, bagenda maaso n'okuba nga bamuteerawo enteekateeka ey'enjawulo eyali ennungi ennyo nnyini ddala. Bubi agambye nti nno a heartfelt thank you to our official guest of honor, His Excellency Bobi Wine, and your cabinet, my mom and dad, for gracing us with your presence. Your support means so much, and we were truly honored to have you with us. Wano no Bubi agenze maaso okuba nga asiima w'ekitiibwa His Excellency Bobi Wine, namugamba nti kuba ye yali guest of honor oba omugenyi omukulu ku kivulu kino. Amugambye nti His Excellency Bobi Wine okubeerawo kwe, maama ne taata ba Bubi, Bobi Wine yabakolera kinene nnyo nnyini ddala, olw'ensonga nti yagenda maaso n'okuba nti abawa ekirabo eky'okubeerawo kwe
ku kivulu kino. So Big Eye agamba nti taligenda maaso nakubanga yeerabira ekikolwa His Excellency Bobi Wine kyagenda maaso n'okubanga amukoleranga ye Big Eye. A huge thank you to all our sponsors for believing in this vision and making it a reality. Your support means the world to me. Awono mwana mlezi Big Eye yagenze maaso okubanga yeebaza ne ba sponsor abagenda maaso okubanga bateeka omusimbi mu kivulu kino. Kale ku baluwa ya Big Eye nja kusooka nyimirizeeko kaawo njagala okujjukiza nti His Excellency Bobi Wine yabeera kitundutundu ky'amaanyi nnyo ku sheno ng'ovuddeko ekyokuba nti ajja His Excellency Bobi Wine yagenda maaso n'okubanga ne mwana mulenzi ono amuteerayo ne post wali ku lunaku lwennyini n'awandika n'agamba big things are gone at Lugogo tonight. Ekyali kitegeeza nti Bobi Wine yateekamuko awo n'olujamaika n'abagamba nti ekintu kigenda kubanga kiggwa bugwi. Kale katusooka tuveeko awo ngendeko mu poste ne yagenze maaso n'okubanga enyumira abangi yagenze maaso n'okubanga ewandiikibwa mwana mulenzi Ibrahim Mukasa ebintu ngenda kubisomanga Ibrahim Mukasa we yabiwandiise. Ibrahim Mukasa agamba nti omuyimbi Big Eye olufundikidde show erugogo ebintu bye bikyuseemu. Afunye bookings 1427 okwetooloola ensi yonna era ng'agenda kuyimba mu nsi nga Trinidad and Tobago, agenda kuyimba Cuba, agenda kuyimba Libya, agenda kuyimba Somalia, Ukraine, Syria ne walala wangi. Ibrahim Mukasa agattako sente zayimbira zeeyongedde okulinnya waggulu nnyo kati ayimbira sente zino wammanga. Mu Africa Big Eye ayimbira emitwalo gya $2, mu Asia ayimbira emitwalo gya $3.6, mu Europe ayimbira emitwalo gya $4,35 ate oba wakupangisa Big Eye mu North America oli wakumusasula emitwalo gya $5,15. Ibrahim Mukasa agattako ennyonyi kati alinnya business class era agenda kutambula ne bandi ya Big Music air ticket 15 bweddu nti woteeri erina kubeera 5 star ate nga mumusuza mu presidential suite oba ebitundu ebyo ebifo we basuza ba president nga bazze ku zi woteeri. Ibrahim Mukasa yagaseeko Uganda Big Eye tagenda kuddamu kuyimba okutuuka nga 2026 omwezi gwa April. Nti abayimbi 2,000 okwetooloola ensi yonna baasabye Big Eye kolabo. Ibrahim Mukasa agattako nti eyali management ya Michael Jackson, Lucky Dube ne Bob Marley bonna bamusabye remix ya Sura Indicator. Baagala genda maaso n'okuba nti obuyimba bwa Big Eye babukwata mbagene maaso okuba nti babukolamu kolabo. Era Ibrahim Mukasa agattako nti Big Eye agenda kusenguka Salama agende oluvannyuma lw'ekivulu kye yakoze atandika okubeera nga asula kololo era nti ku Monday ssaawa 4 ez'okumakya Big Eye agenda kubanga obuntu bwe bwonna obuli Salama ajjawo obujje buli kimu ateeke mu mmotoka asenguke asenge Salama. Bigambo no bya Ibrahim Mukasa. Ibrahim Mukasa agattako nti Big Eye ayinza okuwangula BET singa tebamukolako fitina oba okusaliriza mu mpaka za BET ez'omwaka ogujja ogwa 2025. Mwana mulezi Ibrahim Mukasa agamba nti ye ng'omuntu ye booking agent wa Big Eye wobanga omwetaaga era yeke nyini kamwa koogera yagenze maaso n'okubanga afulumya ekiwandiiko ekyo ng'akakasanga Big Eye we yafuuse emmunyenye y'amaanyi oluvannyuma lw'ekivulu kye yagenze maaso n'okubanga akuba wali ku Lugogo cricket over. Kale ebigambo n'ebisembyeyo ebyo tebibadde bigambo byange bya Ibrahim Mukasa yakuuse ebbaluwa nange nengenda maaso n'okubanga ngikumenyeramu ate onaagamba nti owaayi information tewagifunye. Abasidi omusunsuzi ly'eddoboozi eribeera emabega w'omuzindaalo buli kadde bobangoze ku mukutu guno ogwagaliwo. Kyenyinza okuba nga kkubiriza kyekyokuba nti vidiyo eno ogenda maaso n'okuba nga ogiraikinga
ate era mukadde ke kamu bw'oba tosubscribinganga ku mukutu guno ekyokola kibi nnyo nnyini ddala genda maaso n'okuba nti osubscribinga vidiyo nkugambe girayikinge aba siddi omusunsuzi eri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu. Thank you.